Okuva okulonda kwa ani anaakulembera ekibiina kya FDC lwe kwaliwo nga 25 Novemba omwaka oguwedde, Bweyalangirira yalyoka alangirirwe ku buwanguzi wabaddewo oluvuuvuumo nti Maj Gen Mugisha Muntu yeeteekateeka okwabulira ekibiina kya FDC. Muntu bw'atyo yatandikirawo okutalaga eggwanga okwebuuza ku bakulembeze mu FDC ku kyekiddako. Muntu ng'ali wamu ne Alice Alaso, Kasiyano Wadduli n'abalala olwaleero basisinkanye abakulembeze mu FDC okubadde Bweyalangirira, Muhammad Munyagwa n'abalala okubanjulira alipoota gye bajja mu kutalaga eggwanga. Olukiiko lubadde ku Fairway Hotel nga lugenda mu maaso, abavubuka okuva mu kibiina kya FDC baluguddemu nga baagala pulezidenti w'ekibiina kya FDC Amuriat alwamuke. Wano wabaddewo okuyisinganya ebisongovu. Abavubuka bano babadde bawakanya abakulu mu kibiina okuteeka olukiiko luno ku hoteli ya Fairway mu kifo ky'okugenda ku kitebe kya FDC e Najjanankumbi. Eno si woofiisi ya kibiina kya byabufuzi. FDC erina gy'etuula, erina ekibiina kyayo. Bano baliko ebigambo bye boogeredde Muntu nga bamulumiriza okutabula ekibiina kyabwe. Nga tuwangula akalulu ka pate president ye mwennyini yavaayo n'abooninga ng'agamba Patrick Oboyi otuuze ku buwanguzi buno naye togenda buwangaalako era togenda terera mu ofiisi yo nga bw'obadde okisuubira. Amuwangula akalulu akkirize. FDC yatusangawo era ajja kulwa ekibiina kya bannayuganda bonna si muntu ng'omuntu. Nti ewaffe buli muntu ajja n'akolako kyakoze n'agenda. Ekyo muntu takimanyi era okusoma kw'endowooza otanaba kutegeerawo. Ekizibu ekisoose waliko abavubuka bazze ne wabaako obutategeregana kyekisoose. Muntu ne banne basigadde bakakkamu nga tebaseguse mu bifo byabwe. Mu kugezaako okukakanya abavubuka bano, Amuriat ne Munyagwa bavudde mu lukiiko ne babategeeza nga bwe bakkiriziganyizza nabo era nti n'olukiiko baluvuddemu. Era okukakana bano nga bafulumye hotel, Amuriat atubuulidde ekibafulumizza. Now there seems to be a section of the FDC, especially the young people, who think that this should never have happened. Bwe batyo balinnya emmotoka ebaddewo ne bagenda. Kyokka oluvannyuma Munyagwa ne Amuriat bakomyewo mu lukiiko wabula nga tebaluluddemu. Amuriat ng'ayogerako n'abamawulire atubuulidde ensonga ezibadde mu lukiiko. Possibility of separation. The other one is about working within the party to try to iron out the contradictions. As it would seem now, the team that has come with General Muntu has zeroed on one thing. And I think it's upon General Muntu and his team to address the media on this. We as the FDC will receive whatever their decision is, whether it's to go their own way or to stay within the fold. Ono agamba nti talaba nsonga lwaki Muntu ne banne okubadde Alice Alaso ne Kasiyano Wadduli n'abalala bava mu kibiina. It is my strong conviction that General Muntu and his team would have absolutely no reason whatsoever, genuine reason, to be leaving the FDC. Wabula ng'olukiiko luno lugenda mu maaso, waliwo ekiwandiiko ekifulumye ku mitimbagano nga kiraga nga Mugisha Muntu bw'avudde mu kibiina kya FDC. Muntu agamba nti wabaddewo ensobi okufulumya ekiwandiiko kino wadde nga tawakanyizza bikirimu n'ebyokuva mu kibiina tabyegaanye. Ekizibu ekibaddewo kwe kulaba nti areleasinze statement nga tanabuulirwa nti agireleasinge kubanga waliko process gye tubadde twagala tukole ki tufollowinge tumalize meeting ffe tuddeyo ku side yaffe tutuule tusale mu kiki ekyokukola tulyoke tuleleasinge ki statement. Era Muntu yeetondedde omukulembeze wa FDC Amuriat ku kiwandiiko kino kyagamba nti kiyinza okuba nga kye kimujje mu mbeera. Kubanga manyi omutima gwe
gwa kulaba nti ensonga zonna eziriwo mu kibiina ne bwe tuba nga tuli wamu ne bwe tuba nga tetuli wamu tuli separate, manyi nti alina omutima ogw'okulaba nti ebizibu bigonjoolwa bye mu politics zaffe. Ekiwandiiko kye tufunyeeko kopi nga kiraga ebijja muntu mu kibiina kiraga enjuyi zombi zaateekawo enkola egendererwamu okulaba nga abavaamu tebaleetawo miwaatwa minene. N'olwekyo abantu tebalowooza nti entalo ziriwo kubanga Honorable Boy ye pulezidenti w'ekibiina. Ne bwe nandibadde pulezidenti ze kennyini entalo zandibadde nga zikyaliwo. Waliwo okutya nti muntu yandiva mu kibiina n'abantu abalala bangi abatakkiriziganya na bukulembeze bwa Amuriat. Abamu ku basongeddwamu olunwe beebo abaamukolera kampeyini ng'avuganya ku bwa pulezidenti. Wabula ababaka Palamenti bali mu katu kubanga amateeka agaliwo gabakugira okuva mu kibiina mu kiseera kino okuggyako nga balekulidde. Kyokka muntu ategeezezza ab'amawulire nga bw'agenda okulangirira mu butongole ku bikwatagana ku kwogeraganya kwe babaddemu n'ebirala byasazeewo ku mukutu gwe ogwa Twitter ne Facebook olwaleero. Jomakiriya, NTV Akawungeezi.